nsubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde bannabadde ogamba kiwamma kanzije bannange mbadde nina olugambo lwendimu Uncle. So embeera bwetyo bweyimiridde so si ku kamera mukwano yasamira muli so njagala kubeera nga nkutegeeza nti gwali ku executive media Shamim Manja lyerinnya lyange wano wetuli so oli otya muzeyi Kagatto onyumidde mu ssaati y'e Canada siri loko omusipi gwo bajja guleeta bagwerabira ndowooza omusipi gw'omusajja guliwa banna singa nagwo gunnangira nedda nagamye omwana ateeka omusipi gw'omusajja mu mmotoka mwagala kubba musipi ekyo kyo nja kyogera wabuze essaawa n'otayogera bwe tukusanga ne tukuyitako essaawa si yange naye nedda yaani ogiraba era nange gitwalire ddala abantu boogera olaba nedda kankugulira essaawa barakallahu fiikum ssaawa ya mmeka 7 abatunda amasaawa munoonyeeko muleetere muzeeyo essaawa essaawa bannange barakallahu fiikum wabeeyo atunda essaawa agimuleetere wano onyumidde nnyo essaawa munnanga nti kyekikunjagaza gwe ne gavumenti yaffe eyawano gwe kati ne kasuku muli aba abasinga ki wabula ngenda kuva ku motoka ya Jaliya Jaliya ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwa atya emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jaliya n'apa emotoka n'agijjako swiki nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa akanyigira ddala ne kasitopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali ate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo sawa zino sonde zapa Jaliya nsobola okufuna emmotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jaliya Alika Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-278. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Basinga gavumenti eno basinga gavumenti kubanga gavumenti olaba egira etegeka kitegeeza short and big show abagikola basinga gavumenti lwansonga ojja kubuuza lwaki gavumenti eno yaligamba nti ewadde abakazi emirembe bajje mabege bakoze eki vice president mukyala gondi speaker mukyala prime minister mukyala naye bakuba omukyala abakazi abo ne basigala nga batudde bwe bati nga batunula ne bacunya abakazi oli n'atuuka okubira omukazi ku poliisi omusirikale wa poliisi ali mu uniform ng'ataddeko n'enkufiira eriko nga yalayira n'okulayira akabonero k'eggwanga n'agamba ndi kasita akubye mukazi we that's assault singa nabadde wendi nabadde nja kukuba essimu ekibuli mbagambe ndi wano waliwo omusirikale wa poliisi agambye omusajja akube mukazi we kubanga mukyala we gwakuba gwomusirikale yabadde ku duty nga bakuba omukyalo oyo ng'ate bamutwala nankani bamutwala bakola charge sheet mutwala mu kooti omusajja n'akuba omukazi nga mulaba n'owooza nti bakuba mukyala we ojja kinnyonnyolera so awo wetuli mu ggwanga lya Uganda tuli mu mbeera yakubanga campaign zatandise naye ng'era abantu nga munonya campaign we mukola biki abasinga okulonda bakyala mubakyunye nga mumanyi nti abalonda abateeganya
Omusajja asogaana okulonda. And they are very good influencers. Very good influencers. Ne mu influencing abasajja. Tovolaba ne mu bivvulu abakazi be ba influencing abasajja ogenda. Okujja mu bivvulu. Gwe tunulira ebivvulu bisingamu baki. Era abakyala buli kye babulamu bwe kiti mu kigenderere. Nseka neesirikira era saagala kubaano nga sibagambye. Abakyala be ba influencing abasajja okuzaala. Abaana okuba nti bagira amasomero. Tukola mulimu gw'amaanyi naye nze ntunulidde gavumenti eno kati nga esirise nga bacunya abakazi. Ate bwe mmala bwe mugamba mwawa abakazi eddembe okuwa abantu positions. Ng'ate tebalina kye basobola kukola. Ababa wa positions naye nga tebasalawo. Ne babaggyako olukusa olusalawo. Oba tolina ky'omuwadde. Because you cannot tell me. Ogamba omukyala nti omukyala mbw amaze emyaka 3 mu bufumbo. Mumufulumya ng'embwa. Olw'okuba mbu talina musango ajja kusinga. Olwaki ani ayogera? Ngani ayogera ekyo? Nga n'embwa obubwe eyogera. Bannange omanya nti omukyala okubeerawo naye omu ku ba beneficiaries. That is kye nakwagalako kimu ku respecting abakazi. Anti munnaye nze nnina ekintu kye nakirabamu. Waŋŋamba tokuba mukazi. Waŋŋamba toyinza yimirira bwe bacunya mukazi ddakiika 2. Nga mutunuulidde omusajja ow'enjawulo. Nga mutunuulidde oli akuba omukazi. Kuba wagamba abo bamaama ba ggwanga. Maama asigala maama. My friend. Nze kakati gwondabira wano. Ate wabaŋŋaane we babayeekera. Omunyeekera so protecting omukazi. Omukazi oba olutalo. Era owulira nga bagamba nti ono bamuvunaana gye tuyita war crime. Kubanga yakola ki? Yacunya abakazi n'abaana. Tebagamba mbu wacunywa abasajja. Omukazi abawanjawulo mu buli ngeri yonna. Dadi agenda tuddirayo emabega atubuulire gavumenti eno bwe yali ejja ebintu bye yasadde esinga okwewaaniramu. Tulabe obeera bikyali bye bimu. Njagala kwebaza aba Bubbles Beauty abateekamu ssente awo ku New Pioneer Mall ku level 4 room 106 bakola ku nsusu. Balina obw'omunviiri ak'ebirevu. Bayina vitamin C gose okubeera ng'oteekako olususu n'obeera ng'oglowinga. Bayina libido oil ka libido. Y'abakazi y'abasajja. W'abakazi n'abasajja. Libido. Libido. So ono January ayokyezza nnyo. Ngamba mu nsawo. Akaaye mu nsawo. Kali stress ku mutwe erinnya bulinnya. Kalibido ako ojja keetaaga. Kozesa libido. Ofune ki? Ofune essanyu ly'obwongo. Lino ery'ensawo eriba liganye era tokkiriza bife. Ate si ery'obwongo bba nalyo. Essanyu ly'omubiri. Bakuyita kuyuuguuma. Oyuguumemu oba okakanyalemu. So Alika Rentals, Boston, Massachusetts. Tukutumiddeko nnyo omugagga waffe. Gyali yonna gye tutamanyi. Twagala okutegeeza nti tukwagala nnyo tukwagalira ddala. Webale kuba ssente, webale kukola ssente. Kuyigazigaba. Ffe tujja kumubugiriza paka. Webale kukola ssente n'okuzikuuma. Kikulu. Kubanga abantu abamu baawukana mangu nazo. Waliwo omugagga gwe yabadde mu kibuga awo yagenze okuzuukuka ng'azirise. Otidde nnyo. Ekizimbe kiri awo ekitundde mu Abusa kiri waggulu wa paaka kiriraanye babiri kitunudde mu Mutaasa. Yagenze okutuukayo nga banka emugamba nti ffe twakiguzizza Drake. Nalaye nti Drake kati yawuninga Yamaha. Naye nasaasidde dda abakipangisaako. Lwe mugenda otegeera nti mu nsi balandiroodi babanja. Ye landiroodi wammwe. Mujja kitegeera. Abatamumanyi temumumanyi. So njagala kubeera nga bagamba nti Mimi's Glamour kati twagguddewo fully. Dadi wayiseko ku Mimi's Glamour. Reopened. Dadi wayiseewo ko. Nabadde luli nti yanfuufu naye mami yaŋŋambye yankubira baaterezaawo. Kati ate n'edduuka ne ligaziwa. Obukaaya kati luli tubadde tuleeta ndowooza. Bino tubadde tuleeta pieces 1,200. Kati pieces ziri mu 6 eyo. 8 10. Ntebereza abanonawo gundi hijabu. Abanonawo hijabu engeri gye beetaaya. Beetaaya. Oba obuli wali. Ate weewunye omanyi teri kirungi nga kusanga lugoye nga bwe lwava mu box. Nga bwe lukyali. So muyiteewo ku Mimi's Glamour mufune hijabs enteeteeyo ebiwanvu obukaaya obulungi mubeere ng'ate mulabika bulungi ekisiibo kiikyo kinaatera mubeere ate nga mukola ki mweddaabiriza. Ate bo abajeje sounds bakugamba nti ebyuma weebiri beera ng'ate obanoonyako
Floriflower ja kugamba Valentine eno ye yekka ayina ekimuli. Weewokka woolina okugula ekimuli ekiri nakyo. Oyo omukyala yategeera kye bayita ekimuli. So yitawo obeere nga waliwo ebimuli byensanga wadde kiri nakyo nga naye nga tekiwunya kawoowo. Ate naye lwaki ebimuli byawo byo biba biwunya obwoowo? Oyo omukazi yategeera ebimuli. Yategeera kye bayita ekimuli. Ekimuli kye kimuyisa floro. Kye kimuyisa floro. Kubanga floro. Ya. Naye kyo kitu kubanga floro. Era ajja kubeera ki? Ajja kuba floro. Bas. Ali awo ku Bombo Road muyitewo ku Flori. Best florist in the city. Boss tiki? Ebigambo binene byotuwa. Ekirungi tubagamba abantu mugere ku Bombo Road ku Flori mugule ebimuli. Bayinawo ebiri nakyo bayinawo n'ebiri artificial. Naye ng'ekiri nakyo kikola bulungi nnyo. Ekiri nakyo muganda wange kiraga ne value gy'owa omuntu. Akulondera ekimuli nakuwa kakala nakublendinga buli kamuli akamanyi. So
omwenkanonkano noonya omwenkanenkano gwe baleeta sigulaba omukazi okutandika okukola Lusi mwenkanonkano. ne bagamba era baawa omukyala eddembe lyerino Liruwa ery'okumuggyako ebibye ng'atunula. ebyokujja omukazi badde bamukwata abasirikale bazzaaga Abasirikale? aga Basirikale ki? abasirikale Abapoliisi? aga ne babuuka ekikomera. IGP oba gwe tuba tugamba oba tusookere ku DPC waawo osindika otya abantu ku operation yonna nga bagenda kale oba mwabatumye ku mission kukima mukazi n'osindika abasirikale abasajja 3 n'obawa emmundu banoona omukazi kuba yalemedde ebyapa by'omuntu bya complainant ng'ate mukimanga abakima wa bomu ateze kyewuunyisa amateeka ba DPC abo beerabirira ddala amateeka nja kubuuzako ku Hillary owa Wakiso kuba nze gwe manyi ategeera obulungi amateeka DPC Hillary yagambye naakwagala ayagala kundabako yagala tulaba yagambye nti ayagala lumu tugende tutambule Wakiso ku poliisi tubeere naye yagambye ajja tukubira tulabe tusinkana ayagala mbu tunyumyemu mbu yasa anyumirwa nnyo ng'atulabawo ffembi naye kakati kujja DPC kikubuuzeeko katwagala kumanya lwaki osindika abasirikale nga basajja banoona omukazi ate n'otababuulira no tekisoboka baba bakikola mu bukyamu bwe gaba amateeka nja kubuuzaako ku bansinga kuba nze nina bannamateeka bembuuzaako kuba byamateeka ebimu mpulira biwulire sibimanyi nze naye nze nga nkimanyi bulungi nnyo nti bukyantandika kuwulira kikwatagana na arrest yonna nga bagenda ku arrestinga mukazi bakazi be balina okumukola ki okugenda omu arrestinga ekirala poliisi okuggyako nga wagenzeeyo omukazi omuntu bakutumye n'agaana waliwo kye bayita reasonable force tolina kujja nakutandika kukozesa maanyi nga tonnayogerako nagwononye oba tonnabaako kyomugamba kyonna. Ekyokubiri wabeerawo warrant of arrest okugenda okukwata ki omuntu abasirikale omusirikale oba omuntu yenna gwe baba basindise okukwata omuntu oyo n'asooka yeeyanjula nti ssebo gyebaleko nti mbadde nsaba kunzigulirawo babagulira baabuuka ne bakuba geeti kufulu ne bagimenya. Abasirikale abo abaagenda bayonoona ebintu bya waka omukazi yali tagaanyi kuvaayo omukazi teyagaana kuggulawo naye abasirikale bawalampa nga tebannakola kintu kyonna ne bawalampa geeti ne babuuka ne bakubakuba buli ekiriwo ne bayingira munda n'akuba ekkufulu bw'amala ozzikuba n'ayasa endabirwamu yakayumba omukyala mwe yali atudde nga bamusala enviiri. Ekyo byonna byonna biba mu kubeera nti abakola tebakola tebakitegeera era DPC yandibadde ng'omukyala omwami ye mwami ye yagamba omulwadde akuba mukyala we kakati ali ku poliisi abapoliisi ne musigala nga mutunudde butunuzi ng'omusajja akuba omukazi engeri bannange neraba omukazi teyaddiza wakati bw'osanga omukazi nga majangwa awaasituka olabira nina omukazi si mwangu naye kati omukazi ono akitegeezayo muwombeefu engeri hambonensi olaba wano mukazi wattu n'akwata bukwasi bubakoze eki naye neewunya musirikale wa poliisi eyaliwo nga awuliriza omusango ogwo oba ateekinga statement nga n'otunula nga agamba nti ye complainant akuba omuntu in front of you n'ogenda mu maaso n'okuwandiika n'osigala ng'ono era n'otukola ne charge sheet ono agende mu kkooti ate nga bamukubiddeyo mu maaso go so nga bye wali okolako wali tonnabirabako. So njagala otunnyonnyola eddembe ly'omukyala eriri wano omaze olabako ebyo teririiwo at all teririiwo. So nze simanyi kati awo tuba tusigazza ki okwerwanako bwe tuba nga poliisi bw'ogenda mu mateeka togenda yambibwa. Anti kakati kijja kuleeta obuzibu omanyi buli bagamba bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi abakazi bajja kutaaninga violent era mujja kutuuka tubuzaako wetunaagenda okutuuka mu mwezi gw'e11 wano mu Uganda ng'abakazi emisango gy'obutemu be bagisingamu obungi nga buli kubanga olw'okubanga babakola ebintu
nga tebasobola kwerwanako naye engeri yokka gye bajja okutandika okwerwanako bajja kubanga balina okukola ekintu ekitakukkirize kuddamu mukola kintu kibadde omujogeramu oba kumutulugunya gyobadde omutulugunyamu kati omusajja ng'omwami ng'oyo Kamaali okubeera wewabadde n'okuba omukazi oyo oluyi n'ogenda nakyo olina omukisa era nsaba Katonda akwongera omukisa ogwo gutambule naawe ebbanga lyonna oleme kikola nga ntudde awo n'okuba omuntu n'osigala awo nze kakati nkugamba kino mwami Kamaali ekyo ne bwe wandikikoze nga nzize ku poliisi ku byange nkukuba mwami Kamaali nabadde ngenda babuuza abo batuuse gye mbasindise mwami Kamaali nange nandivuddeyo okutaasa omukazi oyo gwe wakubye oluyi mu maaso nga atudde alina byannyonnyola omusirikale gwe n'okuba naye awo omusirikale bwe nandivudde awo nandikubye essimu nti tomanyi mulimu gwo naawe bakuggyeko uniform bakugye wookolera awo bakutwala awalala gwosaana ate kulabirira nte oba mbuzi kuba munnaye omuntu ogwo omulimu guba gukulemye kubanga kyokola tokitegeera ogamba pulezidenti w'eggwanga lino nti abakyala otulaba ffe tusinga influence mu buli kintu kyonna tokkiriza bantu kucunya bakazi nga bakozesa naye atera okukyogera nti tayagala kubeera yagamba nako nti omusajja akuba omukazi alinga ki n'abavuma n'obavuma kitegeeza nti tajandikyagasimanyi oba ebikolebwa ebigenda mu maaso obiwulira tabitegeera ebimu bw'oba tobitegeera byebino ebikolebwa abakyala bacunyizibwa batulugunyizibwa ate nga batulugunyizibwa abantu abali mu positions mu bifo ebyandibadde bibayamba beweerondera kakati wabaddewo kye mbadde njagala okugamba abakyala bano be bagenda okukulonda ate be balonda abo abakyalonda bakufa abatakyalina budde nga tetunagenda wala nnyo gavumenti ya Uganda bakoze batya omukulembeze w'eggwanga yalonda prime minister nga mukyala maama Robina Nabbanja omukulembeze w'eggwanga yalonda vice president nga mukyala omukulembeze w'eggwanga musanyufu nnyo okubeera nti speaker wa mukyala naye abantu omukulembeze si alina obuzibu aba alonda be balina obuzibu anti kati ekyaleeta ebuzibu ndowooza asalawo nnyo ku bintu ebisingawo kati nabino banafuwa nga balinda balinda abagambe yasaleko ate beerabidde nti pulezidenti waabeera kati tebakkiriza abantu kumutuukirira wadde kabe kabaluwa nti oyagala kukawaayo baki so kati abantu tojja kumanya bibanyigiriza abakyala tojja kumanya ntulugunya gye babatulugunyamu tojja kumanya ngeri gye babaliisaamu kakanja kubanga totuukikako ate tebalina ngeri nabano abandi badde batuusa amaloboozi gaabwe tebakyasobola bafuuse bazibu mu kyo weŋŋambira nti abakyala omuli kati nga ndowooza oyo mukyala ali mu Kampala wandituukiridde MP w'abakyala Shamim Malende amukolere ki amugambe ndi munnaye ekizibu kye nnina kyekino ate nalooya amuyambe ki anti ate nalooya mulwadde sorry bagambye tali mu service naye yennyini alinga era oli akuba naye yennyini yeetaaga ku buyambi akyetaaga ssaala kati tegeeza Shamim yes as of now tali mu service abalala abaliwo bayimuke abaliwo abantu abakyala mwandibadde muyimuka ne muyamba omukyala ng'oyo nze neewuunya nnyo okuba nti as per now tetunnafunayo muntu kuba tebalongamba nti omukyala gundi speaker takiraba ekyo akiraba sibayinza kuŋŋamba nti mukyala Nabbanja namulabye azina amazina gye yalaze yonna speaker wa palamenti ya Uganda maama munnange gy'oli eyo gy'otudde era ne zino ensonga osobola zituusa mu palamenti nga bw'olaba nti deputy yatuusizaayo gw'okuba nti bamwogeddeko nti ayagala omuntu naye oli ayagala ate watuusiza ensonga naye ono omukazi gwe basibye lwakizza ensonga z'abakyala tezisobola tuuka mu palamenti tuwa olukusa maama tujje kuba kati ffe tetulina kitongole kye tukolera ffe tukola ku mimwa gyaffe ffe tukolera abantu tusaba otukkirize tujje tukusisinkane tukunnyonnyole abakyala empisa gye bayisibwamu tubadde twagala tukulete ne ka video kano gwoba oli awo n'akalaga ensi engeri omusajja gye yabadde atudde ne poliisi eyo olaba deputy yakkiriziddwa okwogera nti bamuwaayiriza teyayagala ate nga n'okwagala si musango nga tosina musango naye ye n'akiyisaawo mu palamenti
olwo ffe abalina abakazi be bakinya abakazi ne babakyunya engeri eyo ng'abantu ate ne bagenda ne mu mateeka oli n'atuuka n'okugamba nti omukazi tateekwa kukola kino tasinga musango ku poliisi nga muli mu kkooti ne ku poliisi oli n'ayogera ekyo banaye mumanye nti abantu bamuffe twakula twagala nnyo bamaama baffe nnyo nze bannaye bwe ndaba omukazi ng'akaaba munansonyiwa okugamba nti nno oyo musajja nandimwambalidde nze nange era mujja nandimwambalidde kunzijja ku nze ne bwe yandibadde poliisi kitange singa ndisanga omuntu yenna ng'alina omukyala gwakuba oba gwamala gakola byakola ekizibu kigenda kuba nga kinzijidde abakazi mu ggwanga tewali lino nsonga eggwanga si lwaki bwekyo bwe lyali mulowooza naye ekireese ebyo byonna byonna eggwanga si bwekyo bwe lyali ekireese kuwa buli muntu buyinza wano buli muntu avaayo nawulidde yagambye ng'oli avuddeyo nti nze nvudde wa gundi yansindise n'olwekyo kino nja kikola ki obuyinza mubugabira omuntu gwe mubugabidde ne busukka oba n'abanga alina w'asobola okutuuka olw'okuba amanyi omuntu gundi n'abukozesa bubi tetujja kutuuka ate omuntu yenna abatutiisatiisa kamba buliko okuzaalibwa kumu n'okufa kumu yani temutandika yakugamba kututiisatiisa gwe wano olina amaliba g'abantu ameka nalidde akatogo naye nga nninga ataalidde kintu kyonna olina nankani mmeka amaliba g'abantu abo kootiisizatiisiza abantu nti gwe bw'otaave mu kino kale nze nange musindikire yo message nze nfune message ng'erina namba y'essimu kwetambulidde oŋŋambe nti kojja kagato bw'otalekerawo kwogera ku musango gwa Kamaali huizi Kamaali oyo atuuka okutiisatiisa abantu muleme kulowooza nti muli bakitalo nnyo omanye abantu bagenda n'afuna abantu bamanyi okumala emyezi nga 6 n'alowooza nti wamaanyi nnyo okumala emyaka 3 please nze ŋŋenda kuweza myaka 7 nga ndi mu ggwanga wano wendi ntegeerekeka so bw'oba ozze mwami Kamaali lema kugamba mbu Onando Power poliisi y'ensangi yonna endi wano poliisi y'e Nateete yonna endi wano abapoliisi b'ensangi n'ab'e Nateete mujja tubuulira lwaki muli mu ngalo za musajja oyo lwaki mufugibwa si ye yabawandiika si yabasasula tebabaleetangako kusaavinga mwami Kamaali babawandiika kusaavinga ggwanga era gunia mweriko to serve the nation and to serve and protect the nation kati kye mukola oli ne mutuuka n'okugamba omukyala nti omusajja n'akuba ekifaananyi ekyo kyendabye omwami mpulidde agamba mbu akuba mukyala we stupid akuba mukyala we alina ng'omusirikale wa poliisi gw'oyogera ekyo nti akuba mukyala we that's assault mwandibadde omusajja oyo mumuvunaanirawo okukuba omuntu there and then stop gender based violence mulekeraawo kimala eggwanga lyaffe teriri bwe lityo eggwanga lyaffe terituukangawo ne pulezidenti naye oba abantu abo abawadde nnyo n'awulira ebintu ng'ebyo kuba manyi abiraba kati n'enkya n'ojja n'owaana nti abasirikale bange bakoze bulungi nnyo abapoliisi nga bakoze ebyo babiraba ne DPC naawe n'olaba ekyo mujjukire nze mbagambye abakazi be balonda ne IGP naye n'alaba ekyo bakubira ddala akalwawo babeera mu layini mukyala Anita Among nga bwakkiriza bw'okkiriza ensonga endala tukuleetere kinjagaza omumiitinga kumugamba kuba nina fayo z'abakyala mpitirivu ate ng'abasinga be baloopa banene mu ggwanga lino abantu bakozesa ebifo byabwe mukozesa ebifo byammwe bubi ne mucunya abakazi ne mubatulugunya mumanye nti abakazi abo mwawamba abaana baabwe mubalina mubalemedde abakazi abo abalamu abazaalamu olina bammemba ba paalamenti nyabo tebazadde mu baana b'abandi eno ate ne babagamba nti bw'oba ku kyoyogera sijja kuwa wadde ngenda kukulagako nja kulaga omutima twagala bagulage kuba ffe tuli bataata b'abaana abawala tuli bannyina b'abawala abo be bajooga era tuli baganda tuli abo be basaba obuyambi ate nga naffe tetulina kakati mukyala Anita Among abantu bawe ekitiibwa abakyala kubanga si be basoose okuba n'obuyinza tubadde tusaba naawe obeeko kyoyogerako nga bwe wasobodde okuwa omwaganya deputy speaker okusobola okwogera nti bamuwaayiriza nti yayagala omuntu bw'ati ne bw'ati n'omukyala n'abantu abamu mubawe omwaganya waliwo ne gwe baawa omwaganya okugamba nti bamusindikira message nga bamukwana bamuwa omwaganya wano gwe baawa omwaganya ng'afuuye mu paalamenti ng'afuuye ne bagamba nti munansana owekoze bwoti ne bamuwa omwaganya naye bakuba omuntu badde nsaba sipiika bw'aba asobola batuwe enamba iffe tumusindikire ku vidiyo eyo nga Are you seeking exceptional education for your child? Look no further. Valua Education Center Kitiko Kigo warmly welcomes students from kindergarten to top class.
Our dedicated teachers, nurturing environment and academic excellence ensures your child strives. Join our learning community, engaging lessons. The path of success begins by taking the right step, and that's why Valua Education Center offers from when your children begin their journey. We provide the best, not only focusing on academic excellence but also other practical life activities. Enroll now for excellence. Oli akuba omukazi bw'atyo. Atuyitira tukiteese nako. Naffe atuyite. Mutandika kubayo okujjako mu parliament. Parliament ezimu babanga bakkiriza abantu naye ffe kati bakugaanira eno baazizikawo n'ebiyinjayinja ebiseminti. Ate lwaki tuligenda okuyingira omwaka guno guligenda okugwako nga tebayiyeewo looleza amayinja nga tetukyatuukayo kuba kati baasibawo ebiseminti wonna. Tokyasobola kugenda kuyitawo naye nga kyo si kituufu. Bw'obanga olina ekirowoozo ekitulugunya omukyalo oba ekimukuba oba ekimukola ki oli mu nkola nkyamu etakyali ku mulembe, tewaliiwo muntu ayinza kukkiriza ffe ababadde ne bamaama baffe nga be batubeererawo ffe ababalabye bannange sisobola kulaba muntu acunya mukazi nga ntunula nekimbeera ku mutima nja kwogera abafamire yange mubeereredde okunnona ku poliisi singa ndisanga omuntu ku kkubo nga baloya bange nabaga mubeere nnyoledde kubanga nga ntambula n'ensanga omuntu ng'acunya omukazi ngenda kuluyingira mu lutalo ekiriddirira kyonna okubeererawo abakyala tugenda batandika obbagamba ekyokukola waayiriza tambulamuuko n'abayaayi we bakutiisatiisa beekube abasajja mpozi kye baba bagenderera abantu bonna mwegendereze nnyo omukazi buli lwonaamukola ebintu ebimunyiiza agenda kukutayiminga nga weebase obanga oli munafu otamidde oba okooye akukola ekintu nga yeesasuza ate bw'aliba akikola bw'aliba wakukuba agenda kukuba nga tosobola kuddamu kusituka agenda kusiba ku kitanda asobola okukuwa kyayi nga yamukoze ate lwakimbuulira abantu byaba bakola asobola okumalamu amaanyi naye ebiriddirira byonna engeri gyemutunyamu tukidwanyeeko bagamba nti embuulire tefa yonna munnange wetobadde sipiika baamuwaayiriza okwagala Shira Gashumba kibi era mu kumuwaayiriza simanya bayinza okuba nga bamuwa ogenda kukolani munnaye baamuwaayiriza tyagashira nsajja tuyavudde neyeewoza nze nkitegeera ate ekyoyo nina bwe nkiraba era n'agaa ne gwe bamuwaayiriza tamumanyi anti oyo deputy speaker tamanyi Shira ne Shira yagaye tamumanyi naye ate oli omusajja eyayagala Shira ebiseera ebyo yali tannafuuka ki deputy era ne Shira tamanyi deputy speaker amanyi musajja oli eyamwagalanga nga tannafuuka ki ate yagambyeko nti amumanyi anti kikolemye kutegeera kati deputy speaker yeyeegaana era ne Shira Gasumba mutuufu okwegaana deputy speaker kuba we yamwagalira teyali deputy speaker era noono deputy speaker naye mutuufu we yayagalira oli yali tannagenda mu kifo ekyo kakati aba mutuufu naye ate okwagala si kibi naye ekikulu mu byonna nti okubuukira omanyi n'okubuukira kibi nalabyemu nga sipiika gwe bataddeko akaziteeka anti akazito kavudde kwona omwana muwala yamugambye nti obwo ogamba ndeete bwina omulala yabadde ajja kujjayo oyo asidi muzibu nnyo asidi ababadde era naye nze gundi yakoze bulungi nnyo okukivaamu akiveemu deputy speaker akiveemu ate nekira tolinda ng'ebyo ayinza okuba gwe bw'olabanga nga okuyirana n'omuntu manya nti asidi talina kyafiirwa mulimu ebintu by'osobola okuleka obulesi asidi talina kyakola ki naye asidi bamuwa buwi bwino anti naye tanoonya lugambo balumuweereza naye talina kyafiirwa bw'abyogera ate ekyakoze ensobi gye yakoze deputy speaker kutiisatiisa oli nti nja kukola ki tugenda bakimaye gwani tosobola kukima muntu mu ggwanga n'ogira bugize oti ng'ogamba nti yampayiriza yayogedde nayagala gundi ate bw'ajjayo singa omugjayo n'omukwata n'omuteekaawo n'aleeta obujulizi n'akuleetera ebifaananyi nga muli naye ng'ate nemba gye muli naye ng'eraga nti ddala mwagalana okola ki nze mbadde ndowooza nti onajjemu bujjamu kati awo wetutuuse saawa yonna bapositinga gwe weeyagala naye gwe leeta omuliro ngenda kukola ndi waliwo omukyala saawa yonna bbaawe agenda ku lisiti ya ssenga asidi anti eri gye bateekayo basajja ate asidi bw'aba yakukutteko kaba kaweddemu bamuteekayo essaawa yonna bbaawe bamuteekayo waliwo omukyala gwe baateeka ebifaananyi bye ng'ali bwereere ne bamupositinga ne bamukuba ne mawulire n'atiisatiisa ndi mujja kulaba munaku 7 zokka mujja kuba muti
ne bamugamba nti tulina ebifaananyi 36 twakataako 4 twataddeko 4 kati mu nnaku 7 ezinaba bisigadde katubiteereyo ddala byo bijje nga fe otumaliza tukola kyogenda tukola yajja n'abagamba nti ceasefire. So mbadde nsaba owekitiibwa deputy speaker bweba oleme kuyingira mu bintu biri so loko biri loko nnyo omusajja mulungi nnyo biveemu ebyo ate kyakubiri oli muntu mulamu bambi ye deputy speaker muntu mulamu nnyo naye agaba ku nkalu tujja kulaba deputy speaker agaba ku nkalu ndowooza ye deputy okubanga abantu mulinayo abantu bamwe bemuwamu ku nkalu kati singa obadde otuwayo ku nkalu kati singa tukulimu atwandiganyiza tasijja okubeera nga yandibadde akyogerako ekyo twandibadde saazo singa empolereza gyetuwolerezaamu omukulu ne deputy speaker yennyini akimanyi nti singa oli twamuyingidde dda naye akimanyi singa twamuyingidde dda naye mwekuniza ate emmotoka mutambula mutisse endabirwamu temwagala tubalabe mwateekako n'abasirikale bangi abakuuma emmotoka zammwe tetwogera nammwe mujja tunoonya ffe kati mala okwogera n'asidi ffe tujja kwogera n'asidi atunnyonnyola ekituufu bwekibanga kigira asidi bamuwadde ate yamuwadde ajja tubuulire yamuwadde ffe twaseesinge tulabe oba kituufu oba siki bwekinaaba kituufu twogere bajja kuyiga mpola bajja kuyiga muyigo tuwamu ku nkalu kubanga abagagga baffe tubabeereramu ebyaguli byakomawo balwanira kaki kano abakyala ono Amira nani Amira ne Dr. Aisha balwanira ki balwanira Kasolo gundi balwanira ki Kasolo Honorable naye ebyo kati twabivaako kati Dr. ffe twamugamba asiizinga efaya muli musikazi muyivu ebitabo byawera you have money you have everything ne mugamba Dr. olaba kati beera eno mu grow w'abakazi ssente kati aba wakazi ssente mu grow kyekyo nemuga Dr. you have money if you have money tewali kikuleekaanya boolina oziwa baleekaane weebali boolina oziwa money she has money that woman has money and she gives it yes she has money and she gives the money kati ate oyo aba ayagala ki netumugamba awummulemu wummula gwe wummula natalina mumanyira atandise omumanyira nengamba what is this nengamba no we cannot allow this to happen to somebody omugagga waffe nze mbadde ngamba nti omanyi omuntu yenna yali akuwaddeko ku nkalu omanyi omugagga bw'aba dokita nze muntu wange omugagga bw'aba alima era ekyo njagala nti bategeeze omugagga bw'aba alima oyo dokita muntu wange yajja mu show n'agamba shamibako $5,000,000 wangi oyo golaba n'agamba kuwa 5 so oyo mugagga wange oyo nze singa sifugika era njagala bategeeza dokita Aisha Kasolo ewange tasobya nze mbadde anti bwe mbadde ngambye nti yali abadde ku nkalu bandibadde abakirimu ate nga namumitinga sammanyi kati kankubireko oyo omukyala dokita Aisha Kasolo ali bw'ati nalaba abantu mwenna bana basifunanga budde boogera ku mukyalo oyo bambi bayida nze mwattu ate nno namuwolereza simumanyi kati kamukubuulire Aisha Kasolo mba ndi awo ntegeka Serena eyo gye ndeeteramu mu Nigeria ntandika okunoonya mu bagagga bange awo mbayitamu kati mmala ngamba naye kannoonye ku mukyalo ono ani amukugamba nze neegamba kuba nali tuli ku Africana tulina ebintu bye tulimu ne musangayo ng'engeri gy'asomesamu ku bakyala nnungi kwegamba ng'alina n'ebintu ebirungi tokwata masimu go talina ssente oyo banaku ndikwogera ku mugagga okwata abanaku ngenda mukubira kaakati nenkola ki ne mukubira bwe namukubira nali manyi tagenda kunkwata anasooka nenkuba n'atakwata nenzaamu ne mukubira nzijukira nalinawo mu parking ya National Theatre ngenda okulya omukazi ankutte yennyini ne mugamba Dr. Aisha bampita Zubeda nanga Zubeda how are you biki ne tunyumyamu ne mugamba naye kati ninayo show yange ndeeta omu Nigeria naye budget yange eri $5,000 ejja ddo nangamba kakati nganyiza obutabaawo ne mugamba naye dokita mbadde njagala nnyo okole ki bino ebintu birimu domestic violence mikuyamba abakyala ne munnyonnyola awo bambi obudde bwali bugenderedde nangamba kati kankuwa enamba ya kampe PA wange enamba yo ankyajja kukukubirako nga mmanyi alimba
mba ndi awo enkeera nga pi ankubira kato n'ogamba omukazi talimba neŋŋamba omukazi talimba nanga sami tubadde tusaba ku budget yo tugimanye tulabe dokita bw'ayinza okukuyambako oyo dokita Aisha Kasolo gwe mwagala enseevume nga tusirise tetujja kusirika dokita Aisha Kasolo mbawaleza budget yange sawandiika nnyo nabi nawaleza budget yange kati ngenda okuddamu okulaba omukazi y'omu ankubidde dokita Aisha yennyini wayiseewo awo ennaku ankubidde ambuuza Shamimu ogenda kifulu kiri gundi eventi ogenda giteeka wakonze ku Serena nambuuza Serena yammeka nti bukadde 3 saamugamba 3 nze ati ndimu obuyaayi namugamba 5 nze yange nja mugamba ndala namugamba dokita ya 5 kati njagala kubatege wallahi sirimba omukazi yagamba bino ebigambo ngisasudde nesise nangamba kati wange oyo ogenda kwatagana naye mulabe bwe mukola ki bwemusasula mulabe bwe musasula naye ndowooza bewavuma nze era neewuunya abantu nze abandi Serena nenza nga sina pressure ate nga ne sente nayongeramu oyo omukazi nampa sente teyakoma okwo n'agulira abantu be abaana babakyala abaggulu abakyala tebozi zaali 4 buli tebo nagibaguze miliyoni esatu yateekamu nkugambye omukazi tamumanyi olwo namukubidde simu tannandabako n'agula tebo ezi 3 ku miliyoni mmeka 3 jako gali 5 ge yakoze eki za 5 mu 9 kakati gwe muvume najja ne kusho najja mbanza 4 najja nanfuwa obukadde 3 kati nze ninamu embeera bwe ndaba omugagga nnyimusa maama nenyimusa maama genda odisiivinga ekyo ne mugamba maama mbadde nsaba obuze ku mugagga wange kubaawo mmanya maama alabye wano nga banfuuye 3 yandizibala ne ŋŋamba omugagga oyo ye maama n'amwokya naye bwe yamwokya n'amwokyayo 3 awo n'ensereko n'ayokyayo maama awo ne mmanya nno maama kati ezasho aba azivuddemu n'ayimirira n'aŋŋamba Shamimu wova wano yitako ku ofiisi bakwongereyo obukadde ameka 5 tosobola vuma Aisha Kasolo nga wendi nange nduyingiddemu oyo ye mukazi gwe mbagamba ebino ebintu abantu bye balimu sente za grace tekayo tebazigira zirina protocol Aisha Kasolo talimba Aisha Kasolo bwasuubiza agaba just God ekirala statunda miyemba Aisha Kasolo ebintu biri odale ekirala protocol y'okufuna sente za grow bannange nnenemu kubanga ezo sente abasinga bazitwala naddala grants nga muzitwala abalala batwala 0 nga tebadda kati bateekawo ko ku mateeka ngeri gy'olina ofunamu ki sente ezo naye nga Aisha Kasolo mwenna nalaba n'atamumanyi kati yoyo Aisha Kasolo she's a very good kati bana babadde bamuwalampa kati ndooza mbatwalaganye abamuwalampa bwe mulabanga nze mbavumye mumanye bannange nze omukazi yampa ku sente z'enkalu nga siina kye mumukoledde kiraga nti kyakola akitegeera kyakubira omukazi natural ayina ekisa ye nga ye ayina ekisa ekyalebera engalo Aisha Kasolo mukama yamuwa sente bwe yamala omuwa sente n'amuwa ekisa bwe yamala omuwa ekisa n'ategeera omukyala bwe yamala okutegeera omukyala n'amugulaga nti mukazi munno bw'oba oyinamu ku sente omuwaako kati nze bw'aba alina kye yeetaaga nze bino mbeera n'abakyala b'ennyamba yamba buli ssaawa kati namugambye dda ne muga dokita ninayo abakyala abasiraamu aba Hijab Nation njagala onzijemukko mbayambemukko n'ayogera ekigambo kino it is okay Shamimu ate nze mumanyi kasita agamba kiboke kati nze ndidde ku sente ya Aisha enkalu so kyova olaba luno olutalo bwe lwabaddewo namugambye dokita olaba omwana eyakola eggulire eryo yeyaleeta ebizibu yeyayagala olutalo okitegedde but namugambye olaba dokita you're very beautiful and educated and mu byonna you're rich bino tobigwana bino bitulekere ffe tujja kulwanawo era njagala kubategeeza entalo za dokita zonna tuzirimu
bwe kabanga akazinga gwe ongamba bugambi ki nalabyeko aboogera biki omukazi oyo biki dokita muntu mulungi mwenna abamwogerako temumumanyi bwomanya kakati nakyembuuza she's a very good woman can you afford losing such a woman I cannot afford even the country cannot afford losing such a woman kale government oyo mukazi tewali yamulonda kyekisooka talina we yajja kusaba kalulu Dr. Aisha teyasaba mulimu ali ku volunteer voluntary work nayingirira wa ku nnaka yange ali ku voluntary work kati gwolina kulya kunza nti kushoya nga ndi gwe nasindikayo ojjujja mukubira guleko okwo ku tiketi agule tiketi zagula naye oyo goolaba omulaba wallahi Dr. Aisha nga muvudde mbina ebyaki oyo omukazi alina omutima omulungi wallahi naye bannange g'amazima amatuufu gali bwe gati ate Dr. Aisha bagiyita batya eyo pevwe gundi eno esooka neerabe lidika emmotoka endala gyatuulamu gundi Land Cruiser eyo alina abasirikale abamukuuma abali ku Hilux emabega oyo gwe bayita Aisha Kasolo sharp shooters gwe babeera alina nze kati ate nze gwe olina nze ate gwe nze nemanga nnina gwe nange nno si wenna baaba Aisha Kasolo atulina nnyo nze ngwa naawe Aisha wafuna family ngwa naawe Dr. Aisha mugambe ndi family gye yafuna nze omuntu yenna ayimirirawo ku lw'abakyala ngwa naye wabula omanyi omukyala nange nina ekizibu kimu nti njagala nnyo maama wange ate njagala nnyo abakyala kakati ndowooza olaba abakyala ekibantamako mulaba nga balumba omuntu ate nammwe nemumulumba omuntu mulumba mukyala munnammwe mwaba mumukuba epaka wansi bino ebintu bye mwali muyingiramu mwali temubimanyi ebintu byali bya famire ate kyakubiri eri famire gwe tosoyinza kusanga mukyala ng'ayomba mujja ne mujja we ne mubiyingiramu olw'ensonga tomanyi buli omu bwe baamusanga tomanyi na lwaki buli omu yamanyidde atya munne nze mbadde ndowooza nti ekyo twalibirese naye bwe binaba bwe kityo munnaye naffe tujja kujja pasono baba batandika okugenda pasono naye olutalo lwonna oluddamu ku Dr. Aisha munnaye bwe tuvangayo temugamba nti chana eno evuma awo nvuddewo si ekyo tetukiddamu naye mukyala Aisha Dr. Aisha nti tukwagala nnyo tugwamu ssuubi wetuli abatasiima weebali naye abasiima weetuli era abasowayo ne tuwa obujulizi nti olina kyokoledde abakyala weetuli so just know we love you so much kyekyo ekirala ekyo kintu nakyo bakitegedde bakitegedde ate bw'otaategeera ffe tunyonyola n'omusiru asembayo n'ategeera enkalu so kaakati baŋŋambye Erias Lukwago akomawo naye aleete ku ssente omusajja oyo yakodowala bannange wakagirita bakusala kagirita nnyuma okubaako akasente koota bannaaye mukwano ffe twazanyirawo ku Royal Theatre yatusiibuza emisaalaba bannange yatuwa emisaalaba Erias omanyi oyo Mukama abeere namwe tekisoboka atakuba musaalaba mukwano ng'atugira bwati kaakati gundi oyo alinga oli mukwano gwe bwe baalinga gundi baamuyitanga gyagenze e Masaka oyo era bwe yali looya naye bwe baakolanga nze nakola ebintu bye naye nange teyansasula wadde 10
so yesooka neyesimbawo ne sekandi ani erinnya ndyerabidde maama ye yawangula okuba chairman wa Masaka nga Sempijja avuddeyo ani maama erinnya so ndimanyi baali bakola ne gundi baali bakola ne Lukwago mu kampuni yaabwe eyo bwalooya naye nze oyo namuvaako ne ngamba kamuleke lwe ndi musanga lwe ndimugamba nti gwe wagaana okunsasula nja kukola nga gundi bwe yakola lwe naddako nja kujja nze ebintu enankani gye batambuliza ku kizindaalo eyo nze namukolera akananka ako konna bonna buli gobanja musasule akusasule teyampa oyo yali mu Masaka bonna buli gobanja nga mukola nada kusasule saa eyo kusasula yenu etuusa ate agenda kudda era ajja kujja nja mukugamba enkyanja kuba mujjukidde kuba nawandiika manyi nange bwonkozesa nga mpandiika kati nawandiika bakusasule ajja kuzimpa oyo yaliko ne chairman wa Masaka baali bakola ne Lukwago nga looya naye nga bakyali wano kugundi kulanda ni chambers nga we muli nenkukolera galanko nakakolera nabo ba Eddie yawe mu gundi ya Eddie yawe mu studio nenkakuleta nogenda nga okola campaign kati yetegedde nga akola campaign ne sekandi bavuganya mu Bukoto Central baali bavuganya nga nze nakola akalango ko tuwatambulizanga ku birole naye tewansasula naye naawe ojja kulaba binaddiriro onaabiwulira buli munnabyabufuzi ajja gye ndi mbeegayiridde kankiddemu jangu ne ssente enkalu jangumu n'enkalu ekyo nkibabuulidde I want money ennaku z'omwezi nga 28 national Quran competitions zigenda kubeera ku Serena okuyingira emitwalo giri 3 ku mmeeza ya bukadde 2 so beera nga ate ogula tiketi yo mu budde obeere nga ajja owulira ku maloboozi lw'olunaku olusookera ddala mu kisiibo tewandyetaaze kubeera nga ate olusubwa ndowooza tubeerekereze producer tuleme kulemera nnyo ku bantu bakoowa olumu tubeerekereze era ndowooza bwekiri tubeerekereze bawummulemu nti bwe twogedde tebibayisizza bubi bibayisizza bubi okay kale bannaye byebyo kale musiibe bulungi mweraba Executive Media. Focus, innovate, succeed.